Kasozi ne Kafeero. Kakati tugambye nedda. Katonda abasatu bano ennyimba ez'amaanyi buli omwezi okuba buli muyimbi n'oluyimba lwe olwasinga ettutumu oba omututumula ennyo ne biki bye lwamukolera mu bulamu bwe era lulimba lukyali relevant kati oba lwasirika. Otherwise ne kojja agenda kuba kubuuzaako tube nga tugenda mu maaso. Kojja buuza kubalibwa kojja kati. Abalabi baffe bonna gye musinziira mbalamusiza nnyo. Abalabi b'emikutu gino gaggadde kati mugifudde gaggadde. Omuli Focus Media, Focus TV, omuli Ebroni, omuli ne Kojja Kagatto exclusive. Exclusive kitegeeza nti ofuna ekintu ekisukkulumu. Very true. N'olwekyo weeyune nnyo emikutu gino ojja kubeeranga ng'ofuna ebyo ebyenkizo mu ebyo biba bikoleddwa ebibaddewo ebitambula oba ebiwulirwa. Kojja tutandike n'omukulu ali mu comment section yaffe. Manyi nagala nnyo abantu batugubira mu comment section wadde Majembere omwami yeeyita ati Majambere. Ati Majambere tumwebazaako ensoso akoze olukalala nsoso naddutya dusoma asengese yeekenneenyezza era n'asunsula bulungi nnyo yebadde awandiika. Majambere oli mutuufu nnyo kuba watutte obudde okukola research ate kye namwagaddeko kimu eyabadde amaliza yagambye nti sigamba nti nze oli gwe ngamba nti yayimba bubi yayimba bulungi nnyo naye n'omulala naye waddembe okukola research ebyo n'alaba ki kyeki n'ayawula ki kyeki naye nga bonna bayimbi b'amaanyi nnyo. Webale nnyo webalire ddala mwami Majambere. Waliwo omulala ye yagamba nti mwami Kagatto oli mutuufu nnyo nkwagala nnyo era na subscribing naye anti oluusi ojjayo enjala ku gundi teriiyo oluusi owakula entalo ddala ku bya Kafeero ekyo kyo nja musazaamu kyayogera si wakula wabula kakati gwe kale mbuliro oyina emyaka emeka olyoka olabe nga nze awakula gwe ku by'omanyi nange ku byemmanyi ku muntu gw'olowooza gwe mpakulirako entalo. It's like kati oli bw'ajja olwaleero n'ayogera ku ttiimu y'omupiira gwe gye wagirira emyaka 5 nga yayogera togulangako ku tikiti egenda kulaba mupiira ogwo naye nga ogulabira mu mayiro 600 naye nga ogyogerera ebiwanvu ennyo. Kati abantu basinga okugibogera ku muntu gwe batamanyi gwe batalabako abo bogirayo enjala nkugirayo enjala kuba oba oyogera ebifu bw'oba oyagala nkulumbe nkulage nti bw'okiyita okuwakula entalo gwe nnumba ng'omuntu nga omanyi mwe problem gye mulina abalabi baffe mulina ekizibu ky'okuba nti oba mwagala views oluusi n'obuukira omuntu kati nze bwe mba mpadde endowooza yange gwe gy'otasobola kuwa ate gwe n'onnumba kunvuma ngaazi nja kukulaga nti mu nsi si ggwe omanyi okuvuma wekka awo otabuka. Abamanyi okuvuma tuli bangi naye abamu twebikkako kuba ffe twakuzibwa bantu twagambulwako era twogerwako. Atugoberera ku mikutu gwaffe guno gwa Kojja Kagatto exclusive nkujjukiza episode gye tugendako ndowooza bemba seerabidde episode eno ya 16 no 17 nga tuli mu kusengeka music icons abayimbi bano ab'amaanyi twasukulumyamu Paul Kafeero era gyevuddewo emungi nnyo okuva ku episode eyasooka atagira baddayoko ogyekkaanya ojje nga tuzimba obulamu bwa Kafeero omutegeere wamu ne banne abalala. Otherwise Kojja abayimbi bano abasatu nnyimba ki ezo ez'enkizo omu ku omu lumu olwasukuluma ku balala tugende tusondeko olumu bwe tusooka nalwo tubawe vidiyo ez'enjawulo. Abayimbi abasatu ani Hamani Basudde Livingstone Kasozi ne Kafeero. Twagalako oluyimba gye bayita mega oluyimba kabuna mawanga lumulumu kuba n'abasatu. Nnyo omukisa okuba nti bonna baatandika okuyimba nga wimbi era nali musaale nga teepu zaabwe oba entambi zaabwe ezo zifuluma n'okusobola okumanya entambi ezitambula. Manyi omuntu kuba n'oluyimba waliwo ennyimba nga lwotandikiddeko lukutunze nnyo n'otaddamu kuba lulala lukutunda kukuteeka kussa oba ku mutendera nga gwe watandikirako. Twalabako wano omwana bayimba olusuku lwa seminti terwamulemu oduzzaako simuulya namu bangi nnyo abayimbi ennyimba n'aleeta oluyimba lumu ne lukubirawo bangi nnyo waliwo oli yayimba nga erinnya lyange mu mpiti bwa Tony
bamuyitanga ekisuze kirebweru n'onyamani yalemwa okuzzaako olulala. Okay. Kati abayimbi abo kati Kasozi yatandika n'oluyimba baluyita essaawa y'omunaana. Okay. 1987. N'abeerawo n'atambulirawo bw'ati terwamutunda nnyo. Naye ate emabega oluvannyuma lw'ebbanga nga liyiseewo nga wazzeewo competition mu kisaawe kya music w'ekika ekyo yakuba oluyimba oluyitibwa Jessica Nababi. Lwamutunda nnyo. Okay. Nababi ne Night Mawofumbe. Izo ennyimba bbiri zaali z'amaanyi nnyo. Kasozi ne zimutundira ddala nnyo. N'abaali batamumanyi ne bamumanyira okubulunga. Njagala luli Jessica Nababi. Njagala Nababi ow'embikko. Ne baluyita ow'embikko. Nababi ow'embikko. N'aluwa title. Ne balyoka balita no Night ku Mawofumbe nga Kasozi yeegayirira Night. Nga nalwo lulungi nnyo era lwatundira ddala mu lunaku olwasookera ddala lwatunda copies. Wenigala copies ziri tape ze batunze lwatunda cartons 75 nga bwe katoni erimu mmeka 2. abalina calculator akubisizzaamu zibeera 1000 zibeera 13. Kopi 13 gwe kati beera ne by'otunda otundeko ebintu 13. You know what it means? Kiba ky'amaanyi. Waliwo oluyimba gundi basudde yakufulumya oluyimba olwasookera ddala yasooka okufulumya mu 1987 yalufulumya nga baluyita nenda Kasozi teyafulumya terwafuluma 87 olwa Kasozi lwafuluma mabegako lwafuluma ba 84 awo kubanga webeegattira Kasozi baligidde Margaret Nampa na Kisozi Sengendo Elfred Kimera Rosette Nakubulwa Godfrey Muwaya Godfrey Bunjo ne bakola picking guitarists nga bali tuli awo wakasajja lwafuluma ko mabega naye ate olwamutunda gundi Nababi ezikubibwa mu 1987 awo 88. Hojja ennyimba za Livingstone Kasozi oluyimba luno olwa Dunia Weeraba lugwawa nalwo lugwayo naye anti lwatunda naye yali amaze okufuna erinnya ate kyakubiri kati abantu tebakyalwagala. Omanyi bw'oba oyagala ekintu ekirungi ennyo kyekyo ekisigala nga bakyakikola ki bakyakyagala. Kati olwaleero n'okuba muvubuka munnange era bakyalwagala. So bw'okuba Dunia Weeraba ate ng'olina yaluyimba amaze okufuuka abantu omanyi oluyimba bwe luyitirira ennaku ennyo ate abantu balutya n'abandibuza ati hasawa saagala ndeetera okujjukira kino naye ate bwebonye ate omusajja nga gundi bwe yayimba Kafeero yalina ennyimba lwe yayimbako ensaba y'okuzaawa ate abantu baalwagala n'olwaleero balukola ki bakyalukuba. Ate gwewuunye nga bafiiriddwa tebayinza kukuba Dunia Weeraba ate basobola okukuba essawa y'okuzaawa bannange Dunia Weeraba nzannyeze tebasobola ddukuba ku lumbe naye ate essawa y'okuzaawa ate walumbeza kiryeyo mu matumbi ndowoozezza essawa y'okuzaawa buli omu n'ekiro naani aluyimba lulombojja ne lulembojja binaabeerawo weefumiitirizaamu ebinaabeerawo nga ofudde abantu engeri banayisamu abaana bo abantu abatamanya bibanyaga gye byava byonna birombojja so lwali lwogera ku ye obulwadde engeri gye bumulumamu kati abantu tebaagala babeera emotional tebaagala kuwulira nnyo ebintu bya nnaku naye wano ate luno lubanga ne luba nti lubangula abantu okuba nti balaama bakola ki bategeka abaana baabwe babe nga olw'okyuka ne Walumbezaaya kati ate Walumbezaaya ye yali naye yannyonnyola engeri olumbe gye lunyakulamu abantu yali teyeeyimbako ye buli lwoba weeyimbako gwe kennyini omuntu aba emotional. Okay. Bw'oba weeyimbako kitegeeza nti by'oyimba tebijja kuyamba balala wabula oyimba ebibyo ebikutuuseko mu bulamu bwo kojja nga binnakunyiza n'okubamu oluyimba bwe nkuba oluyimba
kati ate bwenyumiza nengira ebibyo mba nyumiza nti nga nawulira ebyakutuukako naye bw'oba onaakola oluyimba olulungi ate ng'oyagala kuyimba kufa lema kuleeta nfeemu yokka gwe yeekulumye kati olibeera yayimba duniya weeraba yayimba ku bulwadde nga siriimu yamulumye ye teyalowoozayo ndi baliwo bali kuba amasasi nti abalifiira mu nnyonyi abali batomerwa emmotoka abatemu be balitta bali kuba amayinja naye ebyo kafeera ate bwe yalinga ayimba ye yabizinga wamu Walumbe yawe yakufaatira ekifo ekikola ki ekisooka era ne lumufuula golden boy of Africa n'alyoka ate ayongera nga so yali atandise ne muvubuka munnange naye yali w'amaanyi nnyo yes n'addamu n'akuba oluyimba olulala era olwamufuukira ennankani dipo naziggala lwakola rekodi mu byonna lwakola rekodi mu kugula alubamu eyo okugulwa ssente nnyingi ennyo yagulwa obukadde 65 wali yali atunze alubamu mu biseera ebyo n'olwaleero teri yali atunze alubamu mu ssente ezo bukadde 65 era bisirikirwa biri ebiri bisirikirwa yagenda n'akola ddiirwa eyo ne mwami omwami bamuyita Mutyaba n'amala dipo nazigala lwe lumu kweza ennyimba ezasinga okutundibwa mu alubamu ssente obuwanana era alubamu eyasinga okugulibwa ku kigambo ggo nti efulumye oba batandika oginoonya nga tennafuluma nkitegeera kati nga bino betuzikubakubamu nti katulukubemuuko oli yagenda neyerabira nakuba olulamba abantu ne balurikodinga oli nga ateekako lumu abantu ne bazigula naye bwe yafuluma yatunda gundi copies ezawera 300 olunaku lumu copies 300 olunaku lumu ne batuuka okuba nti bagenda ewali yazifulumizza nga talina wangi nga talina ze tuweddeko mujja kudda enkya hojja musengekayo ennyimba za kafeero ezo bbiri zez'enkukunala oba zeza nyingi okay ngamba ezakira kabuna mawanga waliwo olulala baluyita ekyali ekintu kyange abantu balwagala nnyo kuba tewaliwo atalina muntu yali amwagala n'amukyawa ng'ate yali akyamwagala so mu bulamu bwaffe bwa bulijjo buli muntu alina lumukoonako kaabe ng'ayimbye ku lwa Walumbe era waliwo lumukonerako ne bwe yayimba ku muvubuka munnange ng'era lumukoonako n'akuba n'oluyimba olulala olulimi lwange nga tofuddeeyo oba oli mu Lugwala oba oli mu Kyoli oba oli mu Lango oba oli ki nga taze kusuusuuta Luganda lwokka wabula lulimi lwange nti gw'omunyolo ddayo abaana bo bayigiriza olunyolo gw'omusoga abaana bo bayigiriza oluki kati oyo naye n'ayitawo yalimba oluyimba lwali lwamanyi waliwo n'oluyimba olulala yatuyimba baluyita n'omwana w'omuzungu lwatunda ate n'abamawanga abalala ne balwagala olwokuba baali balamuataddemu kala yaabwe era ekyo ekivulu kye kyatambuzibwanga e Bulaaya yonna yayimba ennyimba nnyingi nnyo kati ojja kuwulira oluyimba nga galenzi mmwe muntu alulinda mulimu abantu oluyimba lwe bataateekako nankani lwe bataateekako nnyo nankani lwe bataateekako nnyo birowoozo byabwe naye baluyita bamusaayi muto yes ate zonna ziri ku alubamu emu Walumbe Zaaya Musaayi muto uli ku Walumbe Zaaya teyayonoona kwe kuli Walumbe Zaaya kwe kuli Musaayi muto kwe kuli n'oluyimba ab'emikwano kajja teyayonoona kiringa okuddira ebinyeebwa n'oteekamu ekyennyanja enva bbiri oba ozoono kisinziira bw'oba otegeera oba toyonoonye olowooza nti omusajja aba musiru n'akola emmotoka nga nnungi nnyo edduka ate tenywa mafuta ate ng'erimu music mulungi ng'ate emitto eri comfortable olwo aba ayonoonye
simanyi bwe so ye yalunga alubamu ye namanya kati ekyagikozesa kityo bwe twali twebikodinga ng'oluyimba lwa nnaku nnyo lwasukka okuba olw'ennaku nga bw'otayogerako nnyimba ndala nnungi duliikiriza abantu baali gikyayi naye oli wamala okuwuliriza Walumbe Zaaya n'ayimbirayo ate bamusaayi muto bw'amala ekyo n'akugamba ab'emikwano mbanyadde nyabula munoonye ekyokunkola omwana akugjayo mu memory eri w'obadde n'okomawo ekyo ye Kafeero mega hits basudde ye yeeragirawo nga yakatuuka kujja kuba basudde kuba gundi yakulinamu nnyo omukono munene nnyo Matiya Kakumirizi muzeeyi wange namunoonya nako naŋŋamba ajja kutuwayo akantu Kakumirizi okujja kuba basudde yakulinamu nnyo omukono ffenna twabalaba nga bazijja ne betwagamba nti ekitegeeza muzeeyi wange Matiya Kakumirizi ajja kumpa sitoole y'okujja kw'abasudde bulungi anti kuba kati